naye nga bwe tukkiriza nti mu ntandikwa ebigambo bye byatonda ensi eno era ebintu byonna byatondebwa kuyita mu byo, ababitegeera tujja kubibagamba, ababikkiriza tujja kubibagamba, abagaanye okubiwulira nabo bwe bulamu bwe bali babalonze. Naye ku nkomero ya byonna, ng'otuuse emyaka gya 5-6, tebagenda kukusitula kubabuulira bye wasoma, tebagenda kukusitula kubabuulira na kubawa nsonga mmeka lwaki walemwa. Buli omu agenda kwagala okuwulira wawangula otya wakati mu mbeera ey'enzibu, kubanga tewali waawuliriza kulemererwa. Abantu bonna baagala okuwulira wagenda otya mu maaso. Bwe wali ogamba okutandika mu January oba Gatonnya, wajja oyongezaayo. Mu kiseera kino tuli mu Gwakubiri, nkukakasa ojja kugenda okuzuuka lumu ku makya nga bakugamba gwa 7, naye nga bwe weetunuulira tewasobola kutandika kubanga walina ensonga ze weekwasa. Genda otandike. Nsembyayo munoonye okutegeera. Kyabbeeyi, kikaluubiriza, kizibu, naye noonya okutegeera. Bw'ofuna okutegeera ku ekyo ky'okola ojja kukifunamu ate kitambule bulungi. Mbeebaza okuwuliza puroguramu eno. Nze Simon Senkaali mbadde nkutuusako puroguramu Manya Ky'oli mu studio za 88.8 CBS FM. Wetukkiririza nti ensibuko y'enkyukakyuka y'obwongo mu ggwanga lino Uganda. Owulira amaloboozi gano gafune, gaweereze mpola mpola. Buli omu bw'anaabaako gwakwatako tujja kutuuka wala. Each one teach one. Buli omu abeeko omuntu gwe yeekwatako amuzukusenga ku Saturday, amugambe nti waayo obudde omulemereko. Buli lwamukaaga baako omuntu omupya gw'oteekawo. Oba oli awo gwe by'osobodde omugamba tabirabye, byalabye mu nsi takyuse. Kubanga omuntu ne bw'alaba obubonero ne bw'alaba ebyamagero tebakyuka. Okukyuka kw'obwongo kwe kukyusa. Nabali baalaba ebyamagero Musa bye yakola tebaakyusa bwongo. Kitegeeza ebyamagero n'obubonero tebikyusa muntu, wabula omuntu okukyusa obwongo kye kimuyamba okukyusa.